buli we tufulumya nakyemalira yenna mu kavuyo abasinga okubonabona be bantu ba bulijjo. Bano abanene be musiiba mulaba ku TV balina pasipoti, balina sente z'eggwanga z'ebweru, balina dola, balina pound, balina euro, abamu baguze n'amayumba mu nsi z'ebweru, naye bali wano bababuzaabuza kati we giwunya temujja kubalabako. Wetwogerera enjiri empya omumpembe Generali Tibahaburwa gyali mu kubunya okwetooloola eggwanga ya bubaka bwa creating a fear mitima gy'Abannayuganda. Yategedde nti akalulu tagenda kawangula. N'akitegeera nti ne bwe gaba maanyi nga ganjawulo omukko nga gali ge yaleeta mu myaka gya 1985 nago tegagenda kuyamba. Kati n'atandikawo enkola empya yeeriwa ya creating a fear mitima gy'Abannayuganda ng'atunda kiri ekintu kye kya 1980 ng'abalaganga bwe wanaabeerawo embeera yonna naddala nga eyitidde mu kumuwangula mu kalulu ayina option etali ndala yonna wabula okubatwala gye mwava mu 1981. Enjiri eno olwaleero gye bali mu kuteeka mu mitwe gy'Abannayuganda lwaki? Kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti Bannayuganda tewali kintu kye beeraliikirira nnyo na kye batya nnyo nga lutalo olwaliwoko mu gya 1986. Bamanyi namungi w'omuntu eyatokomokera mu lutalo olwo nga bakunukira n'okuyingira ekitundu ky'akakadde oba oliawo n'omusobyo. Kakati Mwami Tibahaburwa engeri gy'ategedde nti nno Bannayuganda tebakyamuliko mpaawo amwagala era n'akalulu tayinaayo yadde mu kalulu ke tugendamu aka bonna aka 2026 ali mu kuyita mu ba-agenti be nga ba Nobert Mao ejjo mwalabye mukula. Enjiri Nobert Mao gyali mu kubunya leero mu mitiro gy'Abannayuganda yenjiri yeemu mukula gye nnakuwaddeko jjo nga naye gyali mu kubunya mu mitiro gy'Abannayuganda ng'akulaga nti toyinaayo option ndala gwe Munnayuganda gy'oyina kuyitamu kujjawo gavumenti eno NRM okujjako ng'oyitidde mu kalulu. Era ng'akulaga nti n'akalulu bo bennyini abalonda akakiiko k'ebyokulonda balina ne authority okumanya ani alina okuwangula wa mu ggwanga lino. Njagala kati kubuulira gwali eyatugoberera buli bw'owulira ebigambo nga bino nga biva mu muntu ng'ate ye incumbent nga yakutte entebe, ako kabeera kabonero kakweraliikirira na kutya kubanga aba talina option ndala gy'ateekateeka ng'akitegedde nti mmwe Bannayuganda abaamufuula kyali leero munyiiga era ne mumuggyako ekifo ekyo kye yeewaŋŋamyamu kubanga mu ntandikwa ebintu byali byangu. Nakyogera lunywe nti mu ntandikwa ng'omumpembe Generali yakajja abalwalinga emabega be baali bayitirivu olw'ebyo bye yali ayimiriddeko nga batunuulira agenda gye yali abateeredde ku tebo ne balabira ddala ng'egenda kukulaakulanya eggwanga. But later on ebintu byagenda bikyuka ng'agenda atandika okukola ebintu ebitakwatagana na byali mu manifesto gye yaleeta, atandika okuleetawo pulaani ey'okwewaŋŋamyawo lubeerera, atandika okulinnyirira enkola eya democratic leadership eyaliwo mu ggwanga by then, newankubadde nga teyali nnungi nnyo naye kale yali yaddeko compared ku mbeera eno gye tulimu olunaku lwaleero. Kati omumpembe ng'obubaddi bwe butera okubeera, bannakyemalira bonna batera kuyita mu byanfuna. Ebyenfuna bwe bigaana obbakolera tebaba na option ndala okujjako option y'okanga. Option y'okanga ejjiramu ebintu bingi naye kamala okumenyera option y'ebyenfuna. Mulaba abayimbi ba Uganda bonna bateekebwamu buwumbi na buwumbi naye nga intention y'okubateekamu obuwumbi yali eriwa nga tebaagala ku buildinga y'omuyimbi yenna mulala mupya nga afaanana Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Leero nga omuntu yenna agenda okuteekateeka ekivulu, njogera kuba promoter, ayina kumala kuva wa Generali Kalebu Akandwanaho. Era bw'amala okuva wa Generali Kalebu Akandwanaho oba ekivulu ekyo kifulopinga oba kikwatayo aba ali sure nti ateekwa kukifunamu kubanga kibeera stage managed by the government, nti gavumenti yeteekateeka olwaleero ebivulu by'abayimbi naddala abo abatabyeteekerateekedde abatalina bapromota oba bapromota abali emabega w'ebivulu ebyo nga tebawagira ludda lwa nkyukakyuka.
kati gwe munnayuganda liye yatugoberera obukadde n'obukadde bwe bateeka mu bayimbi twogera ku kabadikano ak'ebyenfuna tekakoma ku bayimbi bokka ne mu bannakatemba kaatuukayo tekakoma mu bannakatemba ne mu bapolitician kaatuukayo nja kukuwa ekyokulabirako tebakulimba nti ebitaano ebyaweebwa Mpuuga obuwumbi obwateekebwa mu kabinja kano aka DF olwaleero gye tuli mu kulaba njogera ku Democratic Front bwe baatuuka n'okulwanaganira gye buvuddeko bwali obuwumbi 15 obuwumbi obwo bwabateekebwamu intention y'okububawa yali yakunafuya NUP ebibiina bino ebipya bye bajja baggulawo bye bataddemu obukadde n'obukadde intention yabyo yakunafuya NUP kakati eyo trick omumpembe mwayite ey'ebyenfuna era takoma okwo ateeka obukadde n'obukadde mu babaka be oba mu bamukiikirira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naye ku mulundi guno yatuuka n'okuyimukiramu n'agenda mu nkola eya parish development model agyewomeremu ddala omutwe agibeereremu ddala wakati alabe wa weegaanira na wa weekolera lwaki bino byonna yali abikola kubanga yakimanya nti Uganda we yatuuka engeri gye buildinga foundation ya gavumenti ye yabyanfuna na lutalo oba na mmundu ayina okumaintaininga ebyo ebintu ebibiri nga bimukuumiddewo emmundu n'ebyenfuna kati leero ebyenfuna byagootaana ate nga n'amaanyi g'emmundu tegakyalina we gagenda kukolera lwaki bw'onaatandika olutalo mu Uganda ogenda kulwanira wange ebibira byonna byatundibwa byaggwawo edda mu bibira gye mwekwekanga abayeekera kati ku mulundi guno ogenda kuyeekera naye ogenda kuddukira wa ekirala abaalinga bakuyambako era abakuyamba mu lutalo olwakuleeta leero bakkubye omugongo era bawulira bakukooye ani agenda okuyimirira emabega okuyambako okuyita mu lutalo